Kadama TV bagamba wakula ennume tewakulemu. Olwaleero ngenda baleetera Kadaama ono nga yeeyita Kachapizo. Kadaama Kachapizo whole figure. Lwa nsonga tamanyi Kachapizo leera Kachapizo ate ne full figure. Ye agamba full figure bw'oba oyagala okumanya nti waliwo abantu aboogera gw'ogezanga n'osembera oba ogezanga n'omwogerangako ekigambo n'ekimu. Ngenda kukubuuliriza Kachapizo ono era tuli bassanyu nnyo okubeera nga atwegaseeko. Hello Kachapizo. How are you doing? Nanyini supidi nanyini supidi nanyini kwebereramu nze tebantegere netegerera wengamba kino sijja kukikola basijja kukikola ate oba tojja kugambira sijja kukikola kati goba weetuga oba ogenda kumunyaanya oba weewa amafuta oba oyagala butwa gamba okunonera. Tumubuuzizzaako ku kintu kya karantini. Kachapizo atugambye bw'ati jjukira nti ono Kadaama ye agamba nti tamanyi full figure, tamanyi na leera bamuyita leera ki? Leera Kachapizo. Tumubuuza ku kintu kya karantini bwekityo bw'ati bw'atuzzeemu. Ye agamba tewali kusasula karantini, mwenna abagenda temugeza ne musasula karantini, ate ye tewali muntu asobola muteeka mu karantini kuba ye kennyini karantini. Allahumma salli wa sallim ala Allah bayinza okunsula mu karantini nga tewali bwe beebuzizanako nga tebatadde mu ddwaliro kubanga kyendi kiba kyeraga wera bo bagamba bugambi ati osenyiga tumuwulirako ate oyo covid tewali kubuuza nze ne bosi wange amanya abaana bwemugamba omwana nti awonongoosezaawo saagalawo waddugala nozibala clean nozibala era bamugambe nozibala ekasasiro bamugambe tisaagalawo kasasiro era bwe musanze omuga mujjeewo naye gwomumanyi mujjeewo kubaze agenyinza mugamu gali mugaa mujjeewo esimuddamu gwakuuta sigenda kuddamu kugamba mundi ogu njagala ng'osiimuddewo nga bwobadde ate naasiimulawo naye nga mukubisiza liiso nendiwanika nendimoola nendissa gwe ate nina obusungu nsituka bwenti ogamba nyo bebanagirako ssente kusobola kuganda kalulu kubeerawo neka munnange kasooke ngira nsitopinga ndabe embeera yegenda mu maaso sisobola kwetantala Uganda kati kono senyiga gwenina nti tebasobola kunkebera tebasobola kunza kwadde akuma okunkaabirako wabula banteeka butese mu kalantini awo baba bafunye kiwedde maama tolaba nti abaana bamala ennaku 14 mu kalantini nze baba bagenda kunteekamu ennaku 24 wano mbakaabya akajjojijje naye manyi nze omuntu wagala okulongoosa ali mukama wange n'alongoosa naye ngamba onnamazeewo dda nakwata ne asibaza nakwata oba kisima neyeerongoosezaawo ne wanyirira namugamba yes ekyo very nice ekyo kiwandibadde osooka okukola first nga tondaba kugamba nti nzize mu ddabu waka no nze sida mu ddabu waka nantongo ekyo nakigana neewaka nga nkyali wamma namugamba sikola ddabu waka nzaaye sikola ddabu waka ekyo lwe mankimaze finally mba nkimaze for good naye muze nkiddemu nantongo era nzanyira ogwo omugongo awo bonoonya kukuba muzzukulu wa mugema sidda mukyenda mazinze mukama wange amumanyi bw'alaba ddala kisusse ng'alaba ddala mutufu alaba waddugadde abaana baddugazaawo kannuma gini abaana bano bajonga bamanyiira baddugaza buli wamu n'olongoosa lumuzi mmeka naye ye n'ayagala wajjo bayiweewo mazinze nantongo obeerawo ng'abaana bayiwa amazzero mu firiigi naye abaana baagwanga balina ekizibu kamu nga keekagwanga nze ntudde kamu nga kayitawo kekaseera kekagwa ne mbagamba kasabe bageeyiriddewo nyabo najja abaana agabagwa abaana agabagwa nze ndikusimu nga nvaako ne mbagamba mugweko malini oba mubotoke emitwe mubotoke tumanyiira nnyo tujo